Yes, I'm here. Sagala byakungamba Swabi sikulaba. Yeah, I'm in bed since morning. Nayenga, I'm here. Muli mutya baana ba kintu, muli mutya. Atanda baweetereze kasita owulira eddoboozi lyange. Where are you guys? Sagala byakungamba Swabi sikulaba, Swabi ate light yange y'omu bedroom yeyo kala yayo. So I'm here. Mujje mbabuuze naye nga kyemba munyamba. I want you to share my video guys. Mujje mbabuuze twakowa abafere mu nsi, twakowa abafere. Yes, it's your girl Swabi. Mujje mbabuuze. Tongamba Swabi sikulaba bannange. I'm in bedroom. Ate light yange awulekuma. Simanyi obadde kanamazaako naye wananvaako nja kuteekako ndala. Yeah, mulilidda. Where are you guys? Where are you? I'm here. Omanyi mwasama nnyo n'ebintu bye mutamanyi. Gwali eyo yenna ng'oyasama ku nsonga za Sheikh nga toyina ky'omanyi. Mbadde nkusaba ojje kweno live owulire buli kimu. Mumanyira nnyo abantu olw'okuba nti mubeera ku Facebook eyo ne mwasamirira buli ku muntu. Naye nze ndabagambye buli muntu yenna ngenda muwa level. Yeah, Lamlala. Thanks for watching. I'm here. Yeah. Badde nsaba mujje twogeremuko. Njogera ensonga zange ezinnuma. Nammwe mwogere ebibaluma. Kubanga buli omu ku Facebook tuliwo to express how we feel. Kasita olabanga ekintu kikuzitooweredde osobola okujja ku Facebook n'oyogera ekikuluma. I'm in my bed. Sigenda kuvaamu nti noonya light musobole okundaba wano wenkoma. Or if you want to watch, you watch. If you don't like, pass and go sibya mpaka. Yeah. Muliwa. Ategeka Innocent sina light ndi mbuliri mulaba. I'm in my room, ndi mu bedroom, sigenda ateekako light yonna. Light yange ya bbulu mu buliri. Songerako. Kitegeera. If you're watching, I want you guys to give me your ears. Mumpa amatu. Mukitegeera tukoye okutufuula abasiru nga mwe mulowooza ffe tetutegeera. Tutegeera lwakuba tusirika. Mukitegeera naye tetujja lekera misege kuvaayo kumanyira abantu baffe nga tusirise nga mulowooza mbu ffe tetutegeera. Tutegeera buli kimu. Nkiwa mumpulira awulira nga ayagala okundaba siina light esukkako kozi ndi mbuliri bwange. Mukitegeera siina kyengenda kwongerako. Ndaki eyo light yange weekoma. Kitegeera. Yeah, my daughter Fatuma, thanks for watching. Siratana, how I'm doing fine, though not so fine. Nina obusungu bungi, nina ennyike ku mutima. Nina ebinnuma ku mutima nga nze omuntu. Mukitegeera lwakuba nti ffe abantu abamu we tusirika mututwalanga abasiru abatategeera. Naye twagala tulambuke naffe obukumpanya bwammwe n'obukuusa n'obubi obubalimu bantu mmwe. Wadde muba bakazi b'abataata baffe, wadde muba bakazi b'abaganda baffe, wadde muba bakazi ba mikwano gyaffe. Naye mukimanye nti ku nsi kuno teri muntu ali perfect. Ate tusaanye tuwe ku bantu ekitiibwa. Mukitegeera tusaanye buli muntu awe munne ekitiibwa. I know abamu mugenda kulukuza lawa byenjogera naye nze I'm not here to prove anyone. Oli wa ddembe okukkiriza, oli wa ddembe okugaana byenjogera. Kitegeera. Yeah. Temunnabeera nno benjagala. Aluninda mukwano gwange Fashira Falsha. Yeah. Munyambe musharinge video eno live video mu groups. Cause sagala nnyo kweteeka nnyo mu butaala. Naye njagala ayina oyawulira nga ayagala. You can help me and share this video mu group. Byenjogerako bintu bitukwatako bannange. Leero kiri mu famire ya Sheikh Nuh Muzaata, enkya kigenda tutuuka mu famire yo. Okitegeera. Ffenna tuli bantu. Naye kiba kibi nnyo okweyisiza ku bantu obubi. Bannange abakyala mudde eri Allah.
mudde eri Allah wadde ki naye muddeko eri Allah mufuneko ne ku nsonyi mu bantu be mubaamu bemu ne ku nsonyi kitegeera omukazi Nabunya Kulthum nze namumanya nga nkyali mwana muto nsuubira we Nabunya Kulthum nenkana ne last born waabwe Mariam Ramadhan gwe twayitanga Teeba okitegeera Nabunya Kulthum knows me more than anyone mwabadde ku Facebook ne mwasama lwaki omukazi oyogerako lwaki biki temuyina kye mumanyi mulemesa famire z'abantu okuvaayo okwogera amazima olw'okuba musobola okudda ku Facebook ne mukekenoka endusu mwefuula nti mwe mumanyi nnyo buli muntu yenna alina right expressing feelings wano ku Facebook woba owulira ng'omuntu kyayogerako lwaki ffe tubadde ensonga zaffe nga twagala zigamba Museveni lwaki tujja ku Facebook ne tuzoogera lwaki tetugenda mu inbox za Museveni oba lwaki temugamba mbu tumulumbe mu State House buli muntu yenna alina right okwogera ekyo ekimuluma mulekerawo okumanyira abantu oba ovuddeyo oli n'ayogerako ekimuluma ku mutima ne mutandika okwasaamirira mbu lwaki oyogera mbu weeswaza neeswaza ndi mwana wa nnyoko nze ngenda kukeera ku makya nzigyewo nkusaba ekyokulya lwaki we Kulthum wavaayo n'agenda ku interviews ng'ayasama ebyobulimba nga temuvaayo ne mumugamba nti linda ogenda obyogere mu kika mulinga n'amazzi mulekerawo okutwasamirako tulina right eyogera tulina right expressing how we feel we as the family mukitegeera ekikazi kimanyidde buli muntu mu famire yaffe kimanyidde basenga baffe kibamazeeko emirembe lwaki tagenda n'atuuza abantu be abakulu abo bayo nnyina gwagamba mbu alina amagezi lwaki tajja n'atuula ne basenga baffe n'ayogera ebimuluma Facebook bwe wagenda bambi interviews bakola waliwo agenda okumuyamba era byonna bijja kukakana nga bizze mu famire naye mwasama nnyo muddeeyo ne mwasaamirira ekikazi kiri ku Facebook kyonona Sheikh abaddewo mu nsi nga muntu abalwanirira mmwe ye muntu ajja n'ayogera ku nsonga zammwe nga tulina n'ekirowoozo nti osanga ku Sheikh okuvaayo n'ayogera ku bintu ebiri mu ggwanga ly'ensonga eyamuviirako okufa mukitegeera naye ne mudda wano ne mwasamirira you don't appreciate him mulaba ekikazi kiri ku Facebook kimulabisa nammwe wabula mutuddeeyo mwasaamirira mulemeddwa okuvaayo okulwanirira Sheikh muli mu kuwoza mbu famire eyagala bintu by'omukazi ku basenga baffe waliwo atalina waasula basenga baffe bakazi balina we bali oyo Kulthum ebbanga lyamaze ntata waffe abuuza oba waliwo Sheikh mubamu baganda ba Sheikh yali agenze n'agamba nti ayagala kubeera wa Sheikh naye ekikazi kiri ku Sheikh kimanyiira abantu muli eyo mwasama tetuvuddeyo twogera ebbanga kiri tumaze nga tusirikidde ku bintu bino tusirise ekimala and it's now hard time for us okuvaayo to expressing our feelings though tulina okukikola it's really hard for us naye tulina okukikola mukitegeera Kulthum yavaayo n'abalimba ebintu bingi mukitegeera avaayo mu butaswala mu kwekaza n'avaayo n'olabira ddala sheitaani eri ku kamera erimba abantu mulowooza Sheikh gyali musanyufu mwennyini mulina okuvaayo mulwanirire Sheikh naye muli ku Facebook mwasama olw'okuba mbu omukazi azadde omwana what does it mean Kulthum yasooka okuvaayo wa Sheikh n'avaawo n'aleka oyo omwana teyamusangawo yamala bbanga ki nga taliiwaawo ewaka mulekerawo okumanyira abantu bannange mutumanyidde ekimala tukooye mukitegeera abamu mpulidde mwasama mbu simanya ndi sibling wa Ajati Amina Bugirita nze Ajati Bugirita ne wamubuuza ayinza n'okuba tammanyi kuba alayika yakoma okundaba nga ndi kaana kato nnyo naye nange ndi mukazi kitegeera ate Ajati Amina takeera nko kulwanirira bintu bya Sheikh kubanga ebbanga Kulthum lyamali awo teyalabako mukazi oyo wakaawo naye nga Ajati Amina kye yakola mu kusooka ne Kulthum kyakoze yatambula n'aleka Sheikh mu nju n'agenda ekibuli n'atawanya ba Sheikh bonna nga wayagala divorce mukitegeera mulekerawo okwasama bye mutamanyi mbu omwana ffe tuzadde abaana tubalina bataata baabwe tetulina abo abaana baffe tebaliiwo kyagamba oyo omukazi shaitaani eyo ku bintu byakoze ne Sheikh byamukoledde tasobola kulabirira mwana oyo kigenda kiwumpugumya agatama gakiringa amataka omwana talina waasula we wava wa Sheikh wali osola tasobola asuuza mwana oyo awantu awo tukooye okutwasamirirako tukooye okutwasamirirako bikazi mmwe yegatta n'ekiganda kye kino ki Ibrahim Ssebunya kigenda kizunga n'omukazi ye yakiwasa kyasaamirira bwasaamirizi kikulembeza ogubuto gukiringa entaana y'embizzi
kigenda kyasamirira kiyogeredde sheekh ebigambo kikoze buli kye kyagala ne kisabirako ne sheekh okufa kati essaawa eno bye biri ekawempe mu nju ya sheekh byebizunga bannaye mwagala abantu bakole ki bagamba byakowa sheekh bamwetamu abakola buli kimu sheekh yabakola buli kimu kiki kye mumunoonyako mwamaliriza sheekh ne famire ye mwagala gimaliriza bikazi mweze ku lusumu nkimanyi ogenda kuwulira bino byenjogera bajja bikuwa naye nze nkulabula nze Nasozi Swabra you know me very well era yensonga lwaki wambulookinga buli wamu you blocked me everywhere nga okimanyi nsobola okuvayo n'enjogera nze sidi mutiitiizi nga balala bwe bali kuba nze sirina kyenkwetaaza ne wookera ku makya n'onzita olaba sheekh yafa nzaani ne bookera n'onzita nze nja kugenda neebaka ekigoogwa saagala kumanya naye lekeraawo okumalako bassenga baffe emirembe tukooye kikazi gwe waleka sheekh emyezi 7 mu nju n'omwana Annual ng'abakozi be bamuliko ne bassenga baffe nga bakeera ne bava gye bavudde ne bajja ewaka ne bakuuma omwana oyo okitegeera omwana aleme kubeera mu bakozi yekka sheekh n'abamutwala mu ddwaliro 2 weeks nga toliiwe ewaka watambula dda n'ogenda olimba abantu mbu waliyo mu ddwaliro nga sheekh mulwadde okakasa kikazi gwe waliyo mu ddwaliro ffe family members tewali yalaba ku sheekh teyali yakkirizibwa kulaba ku sheekh yafa tetumanyi nakyamutta tetumanyi yafa lumbeeki tetumanyi we yafa ayagala ki tetumanyi sheekh yafa ayogera ki naye kikazi gwe toswala ovuddeyo olimbye ensi mbu sheekh yo yali mu ddwaliro gwe wamuliko shaitaani gwe naye lwaki totya Katonda olowooza n'ensi yiyo olowooza ensi eno yo kikazi gwe olimbye abantu mbu simanyi abasenga abaffe bakugoba mu nnyumba basenga baffe be bakutuma okwebaka ne Shamba Boy basenga baffe be bakutuma okwebaka ku buli mukwano gwa sheekh kitunulanga embizi kikazi gwe oli kikazi kibi nnyo ate abantu tebakumanya ebyodda ku Facebook mu bano ba media bloggers ne weerungiya naffe tuli bantu tutegeera okitegeera olimbye abantu ebintu bingi nnyo olimbye mu kwekaza okungi ku lusuumu gwe n'ovaayo n'ogamba mbu omwana wa sheekh talina waasula omwana wa sheekh talina waasula ffe taata waffe Ismail Sozi yafa tuli baana bato naye batukuzizza tukuze tusomye ne batuyigiriza n'ekyokukola kyogamba Annual yali agenda kulemererwa ani yali agenda omulemererwa gamba nti tolina gyodda gamba ekituufu kiri nti tolina gyodda ku lusuumu tolina gyodda kyoba oyogera okitegeera naye leka okulwanisa abantu ng'okozesa omwana tuli bantu bakulu tutegeera lekeraawo okulwanisa abantu baffe ng'okozesa omwana Annual wamusanga nga sheekh afudde nga yeesibidde mu kisenge ng'akaaba taliiko na muntu amukwata ku mukono kuba kukazi gwe wali wanooba ewaka wajja wansanga mu lukuubo awo ng'oyingiramu nga bugenda mu lukuubo olugenda mu kisenge kya sheekh ne weekaabya ng'omwana ali mu kisenge Sulaiman driver wa sheekh ye yakuggulira ng'omwana ali mu kisenge yekka akaaba essaawa gwagamba nti wali mmaka essaawa eyo waliriddawa ng'omwana oyo akaaba tewaliwo namukwata ku mukono kubanga essaawa eyo ffenna twali mu biboobe essaawa eno ovaayo olimba abantu mbu bangoba ewaka mbu simaane banfuluma balina kukugoba kuba oli kisiraani ku lusumu oli kisiraani ne famiro yammwe muli bisiraani kyovola ni tata wammwe yafa bufere muli bisiraani bikazi mmwe muli bikazi bikulu naye temwekuza twasirikira ebintu bingi ku mutima ku lusuumu twasirikira ebintu bingi naye otumanyidde ekisusse ekisinga okutuluma yo tarnishing our family's name erinnya Muzaata tomanyi gye lyava erinnya Muzaata tomanyi gye lyava okitegeera munyambe musharinge live video eno munyambe mbegayiridde help me and share this live video mu groups okitegeera abantu bavuddeyo boogera ate muli mu kutwasamirirako mulinga abagamba nti ffe bemuliriza ffe temutuliisa naye we have to fight for our family erinnya Sheikh Nuh Muzaata batte lyava wala eryo erinnya Muzaata linnya lya jjajjaffe Adam Sebbaale mukitegeera so omuntu tasobola kuva eri n'alyonoona ne tusirika nze siri musiru nja kuvaayo njogere mukitegeera nja kuvaayo njogere ku lusumu waleka sheehi mu nju emyezi 7 nalya Dubai nga nkuweereza message nga nkubuuza about sheikh
ng'ofeekinga bisitole biki ne nkugamba kwata ki essimu owe Sheikh njogereko naye Kulthum wagaana okitegeera paka etwalaba mu mawulire nti wa Sheikh wavaawo dda. Sheikh yazaala mwana omu tulina bakulu baffe Sheikh be yazaala tulina bato baffe naye bo lwaki bazadde babe tebavaayo kukola nsasagge. Muli ku famire yaffe mugyonoona olw'okuba nti mmwe musobola okudda ku social media mba bloggers ne mugaayula agamwa. Lwaki tovaayo n'oyogera amazima nti Sheikh wamusuulawo n'ogenda ne weebaka n'abasajja abalala gye wali emyezi 7 wali tosobola kubeerayo na mwana oyo. Ye ani yagoba omwana ewaka? Twagala oveeyo ng'oyogera mazima byonna ebyatuukawo. Okitegeera twagala oveeyo oyogera amazima ku byonna ebyatuukawo wakati wo ne Sheikh. Wasomera Sheikh n'ogamba Sheikh musajja mukadde, Sheikh tamalaako, Sheikh akubazeeko emirembe, n'ogenda ekibuli n'osaba divorce. Muba masheikh mu mbeera eyo Sheikh mwe yalwalira kikazi gwe Sheikh yafa akwekokkola, kikazi gwe Sheikh yafa n'obulumu bungi mu videos bungi mu mulaba Sheikh yali ku mikolo ng'ayogera ku mukazi oyo bye yamukola. Okitegeera naye saawe n'ovaayo weerungiya ng'otoswala na kuswala kikazi gwe ovuddeyo weerungiya oyogera ebisitole eby'obulimba nga nawe mu ttima okimanyi nti olimba. Oswaza famire yaffe ogamba nga basenga baffe bakugoba mu nnyumba obugibeeremu, basenga baffe waliwo atalina waasula. Gwe amakaaga basenga baffe ge basulamu kitaawe yali asobola okuzimba ennyumba eyo yonna. Waliwo ku basenga baffe baasula asobola okusula kitaawe we yafa ng'asula ggwe. Kulthum tugyeko amaziigo tukooye okutumanyiira. Okitegeera tusirise naye ate mu kusirika kwaffe otufudde abasiru. Era nsaba social media platforms zonna ezinterviewinga Kulthum njagala mu postingenga ebintu ebyo nga musoose kukwekkaanya ku nsonga ezo zonna z'aba bagambye. Kulthum yayawukana ne Sheikh n'agenda n'asaba ttalaka badde ng'asumbwa basheehi b'ekibuli ng'abasaba ayagala ttalaka. Sheikh musajja wattu Allah amujjuludde nga z'ensonga z'aliko. Naye omukazi oyo okulaba essaawa eno ng'avaayo ng'alimba abantu. Kulthum njagala oyogera amazima oba walabako ku Sheikh nga mulwadde. Baabikanga Sheikh ng'ojja mu inbox yange n'ombuuza swabula bye boogera bituufu ne nkugamba nedda. Essaawa eno olimba abantu mbu wali ne Sheikh mu ddwaliro. Sheikh yafa talina muntu gw'alabye wa famire ye, Sheikh yafa talina muntu yenna gw'ayogedde naye. Okitegeera n'abaamuli ku lusegere bonna baatuukanga ku IHK nga babagoba bugobi. Gwe nnyaba ani yakukkiriza okulaba Sheikh ebyolimba abantu mbu wali ne Sheikh mu ddwaliro? Yogera amazima gali kufuula ow'eddembe kikazi gwe. Oli kikazi kikaafu ku myaka gy'olina oli myaka 4 naye otegeera nga mwana wa Pittu. Oli kikazi kikulu Kulthum ffe twakula tukulaba naye tukuze. Okitegeera tukuze naye okyetwala ng'omwana omuto. Ebintu by'okola n'oyo muganda wo Mariam last born tasobola kubikola. Totoswala olina ennyoko olimba abantu. Okitegeera oyo gw'ofuula mbu maama waako ogerera we mwali mufiira mu mazzi wano ebwayise mu Kibumbaasa lwaki teyavangayo okubalabirira? Tata wammwe yafa yabalekerani. Nnyoko oyo gwe mugamba mbu maama wammwe mwalinga mubonaabone wano ebwayise mu mazzi Sheikh we yabajja lwaki nnyammwe oyo teyavangayo okubalabirira? Mwalyanga kawunga na ovacado nga teba n'emmere agirya waffe. Nze sirina kye ntya kwogera kuba sirina kye mbeeguyaako oyo last born wammwe engeri gye nnakula naye nga n'emmere agirya waffe. Okitegeera lwaki nnyoko teyavangayo oyo nnyammwe n'ajja n'abalabirira? Mwali temukyasoma na kusoma nga taata wammwe talina wadde n'ekikumi yali nga mufere mu United Insurance. Lwaki oyo nnyammwe teyavangayo n'abalabirira? Mumanyiira abantu. Mulekerawo okutumanyiira ate n'ekira Kulthum seeka takujjangako ku mbuzi. Kulthum okimanyi bulungi maama wange eyakuza ye yakufunira Sheikh. Maama wange ye yakufunira Sheikh. Era naye mwamuddako ne mumuvuma nga we yakufunira ekisajja ekikadde. Temulina nsonyi bimbizi mmwe. Okitegeera Sheikh wamuvumanga kisajja kikadde, Sheikh wamuvumanga nga bw'atamalaako n'omwanula n'omwanika buli wamu. Essaawa eno wolaba nti yalina amakulu gy'oli. Weesonyiwe basenga baffe. Tobamalaako mirembe. Nze Kulthum sikutya. Ate even yesterday I was ready for you. Nze sikutya nkikulayirira. Era tobagamba basirikale kunfulumye. Nabadde ndi ready for you kikazi gwe. Nze sirina kye nkutyako. Okitegeera? Sirina kye nsobola kukutyako Kulthum oli miskini nga nze.
tulina abaana tukuzizza abaana batata baabwe tetuli nabo ate nga tetulina kye tuli okitegeera nga tetulina kye tuli naye tukuzizza abaana baffe mu mbonaabona yonna ne tukola ne tufuna akatono n'ogenda n'ozunga eno n'ozungawa okulaba ng'obeezaawo makisiraani gwe kyogamba ku sheekhi byakoledde anuwal alina essomero tosobola kujjamu ssente n'olabira anuwal oli masikini gamba amazima nti tolina gyodda tokyasobola kudda wali mu kayumba ka kitaawo we yabalekera nga n'akayumba sheekhi ye yakamaliriza mwasulanga ebwayise nga n'ennyumba gye musulamu erimu ensulo nze buli kimu nkimanyi ku lusungu mwasulanga ebwayise nga n'akayumba ke musulamu kalimu ensulo nga tubuuka mazzi okutuuka ku buliri kwe musula ye mwalina n'obuliri naye nammwe mudda ku bantu ne mumanyiira sheekhi ki kyataabakolera lwaki temusiima bantu mmwe lwaki temusiima tukoye okutumanyiira mu famire yaffe temumanyi linnya muzaata gye lyava temumanyiiyo naye muzze ku musajja mumwanise temumaze ne mumuwunzika ne mumuteeka we mwagala muzze ku famire ye mbu basenga baffe baggoba mu nju senga waffe kyatalina waasula bwe kisiraani gwe osobola ozimba enju hajati mugomba mwasula osobola ogizimba gwe olinga n'amazzi oli awo sente zirabika wagulanga mikira sente zonna sheekhi zakuteeka mukirabika wagulanga basajja kati essaawa eno tolinawo dda lwaki abasajja abakusigulanga ng'olina sheekhi tebakutwala ne bakuwasa kyonna kiri awo kizimbagata n'agatama gakiringa amatako gasiya lekeraawo okumanyira famire yaffe nze am ready for yoba munzita munzite nze saagala kumanya obulamu mbwagazaati olaba ne sheekhi yafa nzaani ndaba mwamanyira kuloga abantu mu ndoge wano watulugunyanga abaana ba sheekh Amjad ne Hamida nga ndaba bwe nti nali mwana muto naye nga ndaba nga tobakkiriza na kutuula mu ntebe nnyabwe ziyaleka mu nju nga tozibakkirizaamu ku lusuumu ng'okkirizaamu Teeba nadda ku ngoye z'Abamida n'azambala n'azoonoona Teeba yali nga mu kibumbaasa nga talina na kyayambala okuva ewayingira mu nju ya sheekh wafuuka ekizibu n'ogobawo baganda be ne jjajja waffe Hajati Nalunkuma Hamida yafaako ekkola kisiraani gwe nga takyasobola na kulinnya waka wa sheekh bintu bingi nnyo byozookola famire yaffe okitegeera okuva ewayingira mu maka ga sheekh waleka ensasagge ewaka paka era woogavuddemu ofuuse ekizibu sheekh afudde ennaku 2 abantu bakyalina mu biwoobe afudde ennaku 2 ku lusumu wavaayo n'oleeta babbawunsa bajje bamenye ekisenge kya sheekh mu nnaku 2 tukyakaabira kitaffe n'oleeta babbawunsa bamenya ekisenge kya sheekh twabakwata ku mawulire twabiteekako twabatwala ekawempe babbawunsa ne bagamba gwe obasindise kikazi gwe ne weegaana n'okola buli kimu era ye nakugambako ku WhatsApp n'omblockinga buli wamu era ne ku Facebook wamblockinga ne baganda bo bonna olw'okuba nvuddeyo ne njogerako okitegeera naye nga ddala omukazi omukulu ku lusumu oli mu myaka 4+ okitegeera ddala lwaki tolinze bantu kusalawo kutunuulira n'olaba abantu ki kye bazzaako okitegeera ku bintu byonna by'ozookola ku bintu byonna bye mwakola sheekh essanyu ne basenga baffe wali osuubira ligenda kuvaawo wali oyagala bakuwaane nti nnyabo weebale wandivudde wa sheekh naye ne mumulekera ekitiibwa kye wandivudde ewaka ewa sheekh naye ne mumulekera ekitiibwa kye kuba sheekh yali musajja w'amaanyi nga naffe famire ye tosobola kumala gayimirira mu maaso ge n'oyogera kasasiro naye wagamba kiganda kyo kiyibula ne kigenda ne kitandika okwonoona erinnya lya sheekh ne boonoona sheekh buli wamu ne kimusabira n'okufa imagine muganda wo Ibrahim Ssebunya kati azimbiza olubuto lumulinga entaana mu nju ya sheekh Kawempe yali amusabira kufa kati we yafa mwafuna ki bino bye mwali mwagala tusirise tukuumye obuntu bulamu naye tekitulumanga kumalako bantu baffe mirembe mumazeeko basenga baffe mirembe bakazi lyasi bakaddiye nga we mugamba naye ate mubalekera emirembe gyabwe kubanga temubagulira ddagala mukitegeera kyonna yenna abali emabega mumugambe bw'abanga ali mu famire ya Sheikh Nuh Muzaada tujja mmumanya mwesonyiwe kitange mwesonyiwe abasenga abange
okitegedde muli bikazi bisiru ku lusumu wandibadde siri ebyo nabyo olimu essaawa eno jjajja Ibu mwana ekikazi kino kifuuse ekizibu mu famire ya Muzaata omukazi atusibyeko buli kimu teri yagoba mukazi oyo waka omukazi yeyeegoba yekka omukazi yaleka sheekhe ewaka sheekhe afudde ne mu kiraamo kye mwekiringa agamba talina mukazi okitegeera mwana naye omukazi amazeeko sheekhe emirembe ne gyali musajja wattu tawummudde lwakuba nti omufu tayogera naye mubeerawo ne mugamba yiba naye singa abafu baali boogera wano twali linda nno omusajja bwayitawo ennaku linda edduwa ziggwe zonna olabe ki kye bazizzaako naye tebannagabana bintu bya sheekhe tebannabaako kye bakola ku sheekhe n'olumbe tebannalumwabiza oli mu kulwanira maali ya sheekhe n'abaganda be ate nno ogirwanire nga wali mukyala mufumbo naye wali wanoba n'oleka sheekhe ewaka va mu by'okulimba abantu mbu wali waka sheekhe yali omulwadde wamuliko bannaye ntwala kano akakisa okubategeeza nti sheekhe yali mu ddwaliro teri wa famire ya sheekhe yamulabako teri muntu wa sheekhe yenna ayogerako na sheekhe tetumanyi lumbe lwatta sheekhe tetumanyi sheekhe yafa ayagala ki tetumanyi sheekhe yafa ayogera ki tetumanyi nabyatta sheekhe naye ekirabika omukazi oyo ali behind it tolinza na sheekhe kukalira zinoba nkiyite ku tabannamusimentinga namusimentinga miskini oli mu kulwanira maali okozesa omwana we oyonoonya omwana mu famire yonna bannaye abasajja nze mbabuulira kino mwegendereza ebyo ebikazi tuli bibi nnyo ate omukazi yenna nga toyagala kukola oba kisiraani singa ku lusumu olinamu ku bwongo tunuulire waka wa sheekhe we watunula njagala ombuulire ki kye wagatta ku sheekhe ebbanga liwamala naye eryo lyogamba emyaka 2 kikyo wagatta ku sheekhe entebe ezaali mu nju ya sheekhe zezo ajati bugiyita ze yalekamu enzigi ezaalimu byejo buli kimu tolina kye wagatta ku sheekhe wabula wamusiraanya busiraanya essaawa eno ogamba abantu nga sheekhe yalina ebyapa byali bya nnyoko oba byali bya kitaawo byonna byalina ebintu byali bya sheekhe n'abaana be okitegeera ebyolimba abantu mbusimanya mbu sheekhe yalina ebyapa bingi byali bya nnyoko ebyapa weebiri naye ebintu ebisinga si bya sheekhe okitegeera oyo omukazi byadde n'abalimba mbu baasuze ekiraamo kiringa sheekhe we yakirekera bamasheekhe ab'ekibuli be bakiina oyo omukazi mubbi yeerimbise mu mwana alwanise abantu lwaki abakazi muli babi nnyo mwana wogamba mbu sheekhe yakukolera ebintu bingi sheekhe yakukulaakulanya kozesa ebyo akaseera kano olabirira omwana wo ffe tuweerera abaana tulabirira abaana baffe nga tomaze nakusumbuwa musajja naye Allah waba yakuwa omukisa nti n'ofuna omusajja asobola okuyimirizaawo abaana bo mu kintu kyonna ky'oyagala weebaze Allah naye ate Allah waba amujjuludde yimirira ng'omukazi gw'olowooza abakazi bameka abali eyo nga babonaabona n'abaana baabwe gwe kyogamba gwani ku lusumu nze ku lusumu nkimanyi ojja kunkyawa koziwa nkyawa kyawadda okitegeera ntoyagala nakuntunulako which is okay nze sikunoonya ku lusumu okitegeera naye ate nja kwogera mazima kyonna ekiba oba nzita oba okola ki aja tibugiyita gwe weesibako omukazi alina ssente ze takeeranko ku makya kulwanira awo wa sheekhe naye byonna bye yayogedde olunaku lw'ejjo bwabadde bulumi bakikazi gweoyitirizza akamanyiiro kati wakutte biganda byo byonna ebyali byasiraaniro bitadde mu maka g'omusajja gwe mwagamba nti ye bakufunira ekisajja ekikadde lwaki tobatwala mu bavubuka b'oyagala wagamba mama waffe kuba nze mama wange guardian mama wange yakufunira sheekhe ng'omuyita ssenga kozi yali mukwano nnyo gwa taatawo okitegeera mwayimirira n'ekigaana kyo kino kya Dija ne mugamba mama waffe mbu yafunira sheekhe mama waffe yakufunira ekisajja ekikadde ekisajja ekikadde essaawa eno kye mukozesa okuleeta ensasagge mu bantu lwaki temwesonyiwa abantu ba famire eyo omusajja mumusse okitegeera omusajja mumaze okumutta n'abantu beera oyagala kubatta ekikazi ekyo bannaye kikaafu nnyo njagala mbabuulire era mbadde mbasaba mulekerawo n'okuwuliriza bisitole byakyo kikazi kibbi
oyo mwana gwagamba Anwar Sessanga yamulekawo emyezi 7 nga ne Sheikh alina oyo omwana Sheikh abbanga lyamaze mu ddwaliro nga basenga baffe be bali ku mwana oyo be bakeera ku makya ne bava gye bavudde ne bagenda ne balabirira omwana ne bavaayo ekiro bakazi bato mwabagambira mu bakadde mu bukadde bwabe basobola okukola ekyo obutalekerera mwana wa muganda waabwe kati essaawa eno ebamugobaganya ku lusumu mbeera wa mazima ogambe nti tolina gyodda gamba abantu nti bannange sirina gye nzirayo using that boy to fight people gige mazima okozesa oyo omwana okulwanisa abantu weebaka n'emikwano gya Sheikh ne weebaka ne Shamba boy ne weebaka ne ba house boy basikaali buli muntu amanye ogutuligo we gutunula naye teweewummuza oli kikazi kibi nnyo mwana oli kikazi kibi Kulthum oli kikazi kibi nze nkimanyi mugenda kwogera bingi naye oli kikazi kibi tuli baana bato naye tusobola okwebeezaawo mu mbeera yonna naye gwani atasobola kwebeezaawo mbusimanye mwana wa Sheikh mbu nga talina waasula koma nnyoko we wali oyo noba wali osulawa omusajja yakusugula kyoga atasobola kubeera naawe na mwana wo ya mwana ani amugobye mulekeewo olabe waataabeerewo oba waataasome gwelowooza bakulu be tebasobola kubeera naye gwesiba ku mwana gwetunga ku mwana gudde eno yesu oli nnyina wa mwana naye wamusuulawo wamusuulirawo n'ogenda wali tomanyi nti mwana wo olunaku lwe wajjanga ojjo kyekabyakabya tewali nayakuwa makulu kuba baali omanyi oli kisiraani baali bakitegedde wali tozze kukaaba wali ozze dakiika 2 oleese bantu bagulewo ekisenge kya Sheikh ddala ekyo kiba kikazi ddala abantu bali eri bali mu kuziika oli mu kupulaninga ngeri gyakubba bintu bya Sheikh mu kisenge oleese ne babbawunsa bagulewo ekisenge mbu bajjemu ebintu gwali omanyi tuli basiru ng'ebyo byogamba abantu mbu Sheikh talina muntu asobola mwogera gye tuli madamu gye tuli nze sifuddeeyo oba mwogera biki nze bampita Swabi siina kyentya mumanyi mumbuze n'omukulembeze pulezida ntegeera bulungi nze saagala mmanya naye nga njogera mazima Kulthum olimbye abantu sabo Sheikh wali naye mu ddwaliro tonobangako wa Sheikh tanobangako talaka wali oyagala yaki ebbanga kiri wamala ng'ozunga ekibulimbu bakutalake kati nnyabo ebyatalaka wabijjeewo abula kisiraani gwe weeyagaliza kankuyite nakweyagaliza kisiraani gwe weeyagaliza omwe kyazimba kati nange ekyamirembizi weeyagaliza kikazi gwe naakigenda ondoope wa Kulthum nze nkusaba ate kirungi gwe mmanyi genda ondoope wa Kulthum nti namuvumye ate era nkyamuvuma genda ogambe Kulthum Swabi akoze live n'akuvuma nkyamuvuma kuba shaitaani rajim mutumanyidde nnyo ekisusse nze va ku basenga bange kuba tomanyi we bayimirizaawo obulamu bwe balina obulumi bungi basenga bange bafiirwa Hajati Amina senga wange ow'ekasangati tewannayita na mwezi ne bafiirwa Sheikh obulumi bungi bwe balina ku mutima naye tobaleka na kulowooza obamazeeko emirembe kizunga kiringa omukka gw'omukkanzu genda wali awa kitaawo akayumba Sheikh yakamaliriza mwateekamu bupangisa genda ogira weewunzikaawo olinde bagabe emaali ya Sheikh olaba oba mwana wo tebalina kibajjamu olyoka oveeyo complaininge naye omusajja tannaweza na myezi 2 mu ttaka oli ku maledyo mativi naye basajjamu abawasa ebikazi bino mwegendereze bannaye ebikazi bino bikyamu ate mufubanga nnyo okulaba nti ekikazi woba oyawukanyenga nakyo tokikkiriza kukwata ku mwana wo kubanga bigenda kutawaanya famire zammwe babeevume n'obbeevuma yenna kigenda ogambe Kulthum muvumye anti gwe informa we genda omugambe nti muvumye ekyo ekikazi kikaafu nnyo kitunulanga n'embizzi enzirugavu biri wa Sheikh bizunga biringa shaitaani ezitalina we zisula obufumbo bwakirema lwaki kyesibeewo omusajja ffe tubeera ne bataata b'abaana baffe tetuliiwo tukooye okutumanyiira tukooye mukitegeera tusirise ekimala ndowooza ebbanga lye tumaze nga tusirise mulowooza nti ffe tetulina bye tusobola kwogera Kulthum wantuma ng'ewa Sendi Hudson Mwebe
yali kansala n'agenda ebweru, yamala okuwangula obwa kansala n'agenda ebweru. Watutumangayo nga nze ne Teeba nga oyo Sendi akyasula ku Kazzi. Watutumangayo ng'oluusi na gy'osula kyogamba Sendi walinga omuwa mabina. Olimba abantu mbu Sheikh yakusanga oliko embuzi. Wali kikazi kikulu nga baakulyalya dda. Tolimba abantu mbu Sheikh yakusangako embuzi. Wayenda kubwayise kwonna ani atakimanyi. Ani atakimanyi nti webakanga n'abasajja ebwayise. Yes, Sheikh yakufuna oli mwana muto naye ate wali kikazi kikulu ng'oli mwana muto ku mubiri. Naye tolimba mbu Sheikh yakusanga oli virgin. Astaghfirullah. Olimba kikazi gwe. Wayagalanga Sendi. Okitegeera? Wayagalanga Sendi. Lwaki mumanyira abantu to that extent? Golowooza olw'okuba ogenda n'ogaba ebituli mu gavumenti olowooza ffe tetulina be tusobola bbiwa. Kigenda kyegabye buli wamu bakizinyeezinye nakyo kibola kwezina. Ati kituuse kimanyiira abantu. Nze nja kuvuma, nja kuwa level paka last ate ne nkusanga mu kkubo nkuvuma. Notabaako nakyo nkola. Kubanga oli masikini munnange oli mazzi tolina ky'oli ku lusuumu. Singa olina ky'oli singa tokeera kulwanira kayumba ka maama Amujjati. Tolina ky'oli n'abo abakuwaga mazzi nze nkubuulidde. N'abakuwaga mazzi olina kiwala mazzi. Mwenna temulina mulamwa. Muli awo bimalaaya muzunza buzunzi bituli mu gavumenti. Mujje munzite saagala mmanya Gasiya. Tugenda kubavuma nze nkibabwe ngenda kubavuma baba tebasobola kuvaayo kwogera nze nja kuvaayo njogere paka wona esonyi wabasenga bange wona nobana paka wona abajja mazigo kunzo museka takufuna nkongo oli budget waina boyfriend wa mwita Sendi Hudson Mwebe ku Facebook oko kwali oba ali bweru oba yadde Uganda yamanyi naye ekyokubiri kulusumu tobanga ko waka mu kufa kwa Sheikh oba mukuraza Sheikh wali wano badda Sheikh bagendo mujje waka Sulaiman yamutwala mu ddwaliro tobanga ko waka okitegeera wali wano badda kikazi gwe tolimba nsi yogera amazima kyonna kyofo jja kifuna naye yogera amazima okitegeera ekyokusatu tewali yagoba Annual waka Annual wamulekawo emyezi 7 era wamusangawo nga we yali wamusanga akozze oba wamusanga ali amazzi tewamusangawo gamba nti okozesa mwana kubba abantu kwagala kubba abantu buli walabye abantu n'ogamba omwana mbukaaba buli walabye abantu n'ogamba omwana mbugamba kino oyi kikazi kisiru nnyo oyo omwana agenda tutuuka yejjuse n'olunaku lwe wamuzaala nga akuze kuba omukozesa okulwanisa abantu naye tomanyi nti omwonoonera future ye kubanga eri ye famire ye tolina famire gy'osobola kuteeka mwana oyo ku lusuumu ekika kyo kiyiriddawa nze nguze mbalaba naye simanyi na kika kyammwe apart from knowing nti maama wo yafa ne taatawo maama wo yafiira wali kwa Outspan mu Kazigo okitegeera maama wo yafiira kwa Outspan mu Kazigo yalina siriimu twagendangayo n'oyo last born wammwe Teeba kitegeera nga n'ekyokulya takiina kitegeera twagala olimba ensi vaayo oyogere ng'oyogera mazima nti bannange nali nanobe wa Sheikh naye essaawa eno sina wenzira na mwana mu nnyambe ffe basenga abaffe tewali asobola keera ku makya kwegomba kubeera mu maka ga Sheikh kubanga si babadde basula ebbanga lyonna balina amaka gaabwe okitegeera gwe kikazi gwe mwenna mugenda muzimbagatina ku bantu agamu agakulinga agamwa wenna oli awo oyiika buyiisa olinga ekinwenke lwaki teweesonyiwa abantu tuula ku makya linda olabe omugabo gw'omwana wo otandikira awo okitegeera naye olimba abantu mbu basenga bakugobye mu mayumba simanya baagala kweddiza nju ya Sheikh simanya bino olimba abantu nze nkimanyi mugenda kunjasamira naye nze nja baasamira nange okitegeera tukoye okutumanyira okuva Sheikh we yafa mutumanyira okuva Sheikh we yafa wegasa n'ekifamire akanyoko yotunulira akakazi akakulu bakakwata n'ebyenda by'empisi oba byali bya mpisi mu lumbe lwa Sheikh wali agala kutta abantu kakazi gwe konna n'okalaba nga kakanula amaaso nga kapamabbi akaluba ku kamera zinga kalimba abantu mukazi gwe bakulusumu abo babeeranga mu biyumba bwayise nga babonaabona waliriddawa Sheikh avuddeyo amaze okufa nga ne kulusumu talina nakyali kuba kulusumu singa olina kyoli singa tusiggwa ali mu kweswaza essaawa eno
okitegeera tukooye akamanyiro mu bizimmwe tukooye ate tugenda kubavuma ngenda genda mu bigroups nkole live mbavume nze abantu mbabuusa amazima kuba olimbye fe tubeera ne ku live ne ku videos waliwo videos zetulaba ne tukaaba n'amaziga nga kikazi gwe weekaliza mu bantu lwaki olimba abantu amazima kikazi gwe olina obujulizi nti walaba ku sheehi nga mulwadde ebyolima abantu mbu sheehi yali mulwadde nga naye mu ddwaliro ddala kikazi gwe oyogera amazima ng'otya Allah sheekh we yalwala wali wewaka wali wano badde ewaka okitegeera nze sigenda bakkiriza kumanyira famire yaffe nga mutulaba nze sisirika nze seerya ntama ndowooza lwe lumba olumu olujja okunzina nze seerya ntama okitegeera naye tukooye ejjoogo lyo bw'oba oyagala bintu bya mwana wo linda bagabe ebintu twali twategekanga edduwa ya sheekhi yakubeerawo ennaku z'omwezi nga 7 March okitegeera twali twategekanga edduwa ya sheekhi yakubeerawo edduwa esembayo nga 7 March bagabe ebintu byammwe naye twawulidde nti n'ab'ekibuli ebintu babisazizzaamu olw'ensonga nti gwe kisirani gwe ofuuse ekizibu omulangira Nakibinge yakugamba nti woba olina kye weetaaga ntuukirira mu ofiisi naye bonna bagenda okulaba by'obagamba nonsense mwereere tolina ky'ogamba ggwango yasama bwasana ku basajja bozzi oyagala ky'ogamba teri musajja asobola kukulabijja wagamba sheekh musajja mukadde era gwe oyagala